Mukaifube ogenda maaso n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo kwe tuliko tugenda mu bitundu ebiri eyo ewala Rakai mu ne Kooki ng'ekitutwala kunoonya waaka n'okutegeera abantu bano abali b'abantu. Zayawoowe zayazaayiza zayawoowe zayandikuweera. Ebigambo ebyo byali bigambo bikulu nnyo ebyanyumiranga ennyo abasajja abakubi b'endugga. Ekyamazima nga bulijjo mumpadde ekikanduzo kukamuka wolongojjo kusikaasikanya fumbekero eryaleetebwa omuyiringito gw'amalombe ogwakola omwalalo mu nseete ogwavaako omutunga ogwabunyaba musenga mu nseete emiwabo. Temukomyoko ne munkubira embogga mu kigalagambiro ne ntandika okugalagamba eyagenza okugoberera amalombe emugga bw'anadda bw'ati anaabazijjako mukuna na kuzikuba ku mbaguzo okuteekeddwa ennaali kwe zinaavanga ziwedde okususunibwa zisibwe entala mwe tunaatunda okujja omukemba ogunaagwira ne ku nkeremba amakondo. Ekituufu ekyamazima kiri nti musindise muzzukulu wa jjajjawe kulya bigagu era munjiridde akanyama akabisi n'empuuta ku tuzzi. Munfulumizza enkerettanyi ng'obudde bwakabuna emiwabo nange n'ensalawo njikansira amalombe ate njiteeke ku bbega nseyeggere ntindigge ntolontoke nsiyagguke ndabike nga akanuulo nkakuba nkayisa amawunjuwunjuko n'amakuutukuutu ndabike okubeera nga mukwano gwange ate era ngenda njiwa omulyo ku lukenke olwamera ku nkalajje. Ekituufu kiri nti omuwabutwa wa kyejo ekiwanga akiyita ngoma amagumba agayita ndege essanja aliyita mbugo ate muntu ngoma ayagala okkuba endiri. Baganda bange njogera ekindeke ki anti bagamba nti kyewajja okulaba okyekkanya amaaso g'omunyaga ekkanya omunyale. Nza kubako eddebekero ly'ebyennyonza simulala amanya enze Kanoonya Juma nzize okulwana n'ebigambo nawankubadde empogola erwanira mu ttama. Tuli balangira abave bukerekere tweddira mamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka era nga mwana wattu tusibuka mu kabaka bukulu kimale mpaka etumbaali mu ssaza Busiro. Olina by'obadde owulira era nga weebuuza gyebiri tebiriiyo. Abantu abasezi balya abantu tebabalya. Nasimattuka okulya ku nnyama y'omuntu nze kennyini era waliwo omwana gwenjijukira obulungi gwe baali bayita Falasiko oba Nsiko. Omwana ono ye ewaabwe yakittaanyanga we bali abantu naye nasalawo nnoonyereze ku busezi nga ngattagatta bye yaŋŋamba era bye bino olwaleero byenkuleetedde. Gano malaalo kwentudde okwawukanako nange agatuddeko. Omusezi ekiro ajja yeesibye eŋŋumbagumba eziyitibwa empogo najja asooka yeetooloola nayeetooloola nga woolaba amalaalo gano n'ageetooloola nga wazina amazina ajja n'emmuli ziba nnya. Emmuli ezo buli kamuli akasimba eri akamu akasimba ku nsonda eri n'akalala n'akasimba ku nsonda eri n'akalala n'akasimba eri n'akalala n'akasimba eri. Wabula omusezi bw'amala okusimba obumuli obwo atandika okgenda ng'abukubaakubako. Obumuli obwo bwe buyitibwa obukumbyo n'agenda ng'akuba ng'era bw'agamba nti lukembyakembya ng'oleeta. Kiwanuuzibwa era kigambibwa abasezi bayina empewo ekunsa omulambo gujja emagombe. Empewo eyo nga bagiyita lukembyakembya. Ennyama y'omuntu nabo abasezi bagyewola era omusezi asobola okwewola ennyama y'omuntu senga ku kyalo kye kubeera tekuliiko muntu afudde n'agyewola ate ku muntu omulala n'amugamba nti njagala ompole ku nnyama y'omuntu waliwo omulambo ogukyali fuleeshi gwe gwe wafunye nange ewaffe waliyo omulwadde ali ku ndiri. Goberera enkuba ekiro ky'enkuba gye kivudde sitegeddeeyo enkuba eringa gundi yaffe wangi obudde bukyukakyukamu wangi netuba tugenda obudde bukyuka kati enkuba yagala okutonnya nze yatutwala eno ku malaalo muzeeyi kati wano ndaba wa bino byebijja by'abantu bo oba bano anti kati wano mba ntuuse wenzijja enva zange
enva zo zijja wali kati kiba kitya bwentuuka wano nenge obukodyo bwange bwenkola nempita onaalyo gwebagize wano gwebaziise wa mangu ddala nga yavuddeyo dda nantwala nva ng'otwala nva gwe totya bafu totya ki ate ndatyako kinga nva okimaze wangi ng'otidde okimazeemu bbanga ki kino muzeeyi kyo tandikanga bano bonna nti olaba bonna bano gwebubala ebbanga bano bayise bajjo naye bonna tebaliimu kati nabalya dda olya n'abantu bo omuntu wo ne bw'aba afudde omulya ate wange naye ziba zifuuse bano baali bantu bo kati bwe baafa tobaako nakwesiwalako nanogaa naye ndi taata wange ndi maama wange ndi omwana wange tokirinaako buzibu emizimu gyabwe tegiruluma negidda nina obukodyo bwenkozesa emizimu negitadda ogambye watandika ku myaka emeka atandika okutegeera ne bakadde bange bebanjigiriza omulimu ogwo nebanga nti ezenva ziwooma era nange okuva olwo netandika okukola ki netandika okulya enva ezo ate abaana bo bwe bazadde be babeera bakuyigiriza abaana bato n'abaana nabo bwe baba bakomyewo wano nga bavudde mu kibuga nabo enva balya bw'anaafa nja kuddiza ennyama eyo era ennyama eyo yeeyitibwa olubanjano. Omusezi gy'akola ki? Omusezi gye yeewola ku musezi munne n'agimuddiza. Abasezi bwe basisinkana nga basezi babiri bali ku mulambo gwe gumu baagala gujja magombe, ekikolwa ekyo kiyitibwa omusiŋŋanyiko. Abasezi okwesinkana ku ntaana emu, naye omusezi tasobola kujja mulambo magombe nga tamaze kwogera linnya lya mulambo ogwo. Era ekireeta abasezi we bakungubagira si kubeera nti nno bakungubaga, si kubeera nti nno bakungubaga. Ekireeta omusezi we bakungubagira ekikolwa abeera ayagala kumanya linnya lya muntu oyo eyafudde, ekiro amuyite. Okugeza eyafudde bw'abanga ye mugoziita, omusezi amuyita ekiro emirundi 3, mugoziita, jangu nkuddukidde nkutwale ku butaka. Awulira eddoboozi eriva emagombe nga lireetebwa empewo yeeyitibwa lukembyakembya, era nga limuddamu limugamba nti sijja kugenda bw'abanga omulambo gwagemebwa okuliibwa, era kasitaamukowoola bw'ati omulambo gumanye omugamba era abantu mugeme emirambo gyammwe kuba abasezi gye bali ate abasezi balya, mubyerabiddeko. Bw'oguteeka ekinusu omujjwa aguteeka ekinusu mu kyenyi, kitegeeza omusezi tajja gulya omulambo, wabula mu ngeri ey'enjawulo. Oluusi oyinza omulambo guno guziika n'ebiryo oba oguziika n'empande. Kati kasita omusezi akowoola omulambo ogwo ekireyo ssaawa nga 8 n'aguyita, omulambo gwa ddembe okugamba nti ekyamazima kiri nti sijja kuva magombe, nkyatunga kwegamba nkyasimba biryo byange, sijja kuva magombe, nkyakola kino na kino. Kale nno ebyo ebyabasezi tebiggwa malojja, naye gye bali abalya abasezi. Omusezi alya abantu bamuyita kakasi. Kati olisinga kulya mmere ki muzeeyi? Sirabawo matooke, nengera walikkedo, nengera akaso waggulu. Mmere ki gy'osinga okulya?
Ndye kitono. Omuntu omulamu ayinza obutalya. Enva zange nze ntera okukozesa. Olina enva zo? Nze ntera okukozesa. Nva ki muzeeyi? Onozisobola? Nze ndi musiraamu, waliwo zisisobola muzeeyi. Waliwo zemba sisobola. Kannange. Eri kkubo liraga muzeeyi ate? Ekkubo eryo liyitamu ne lyambuka engulu. Muzeeyi tolya nnyo mmere osinga kulya nva. Nva ki? Enva zo. Oba tezikutiise? Simanyi muzeeyi. Nawe kenyini nsobola okulya. Anji? Nawe kenyini nsobola okulya. Olya nva zitya? Anti ngambye nawe kenyini nsobola okulya. Awo batotegedde. Yomusezi alya abantu. Omusezi asera ebitooke bamuyita omusirisimbi. Yomusezi asera nga talya ayitibwa omusirisimbi. Kyokka ate waliwo omusezi ayitibwa musambandu. Omusezi ayitibwa musambandu yasera emmere. Abo abasezi mubaawulemu babiti bisatu naye kakasi oyo ate yalya abantu. Kakati atera waliwo embeera omulambo omusezi ayikula obuyikuuza omulambo nga tagujje magombe n'amaanyi ga ddagala. Omusezi oyo aguyikuula gwe bayita eddanga. Omusezi ayikuula omulambo ne musanga ng'entaana ate yaguddemu. Kati entaana eyo eyaguddemu olw'omusezi okujjayo omulambo, entaana eyo yeyitibwa oluyanga. Mukkiriza abasezi Gyebali. Omusezi bwe babaagira omulambo baluyita oluttiro, bwe babaagira omulambo gw'omuntu. Naye n'abasezi balya ku nnyama y'omuntu nga nkalirire. Bino bye mugamba nti naffe tuterese emikalo gy'ente sima tuzitadde ku kibanyi. Abasezi batereka ennyama eyo ne bagikalirira era ne bagiteeka mu binyeebwa. Era n'abasinga mummwe mwegendereze ennyama gye muliira mu binyeebwa gye mutategeera olumu ebeera nnyama y'abaki y'abafu. Era ennyama eyo yeeyitibwa oluvengenyi. Kakati ebintu by'abasezi bingi wabula waliwo omulambo ogugibwa emagombe. Naye ng'omulambo ogwo oguggiddwa emagombe gujja gubuukabuuka olw'amaanyi g'eddagala. Omulambo oguggiddwa emagombe omulambo ogwo gwe guyitibwa ensirimbajjano. Ogujja nga gubuukabuuka era twotosanganga muntu eyo kiro n'agamba nti ŋŋambira ku muntu wange ali awo ayanguwe. Kitegeeza ojja sanga omulambo nga gujja gubuukabuuka ogwe guyitibwa ensirimbajjano. Wabula eggwaawu gubeera muti omusezi mwawummuliza omulambo gwe. Era mwewale nnyo okuwummulira miti naddala eminene. Ojja guwummuliramu eno ng'emabega waliyo omulambo. N'olw'ensonga eyo ebyabasezi tebiggwa malojja. Munindirire gwe ndikomawo nga mbannyonnyola abasezi we batemaatema omulambo. Omuntu eyaleese omulambo alyaki? Omukyala awoomerwaki ku mulambo? Omwana omuto bamuwaaki? Okimanyi nti ku mulambo waliwo ebitundu eby'omuzizo ebitaliibwa mwana muto nga batemyetemye omulambo nga okwata n'obimuwa obeera omwana oyo omuwemudde. Ebitundu eby'obuwemu babirya tebabirya by'oba olindirira olunaku lwe ndikomawo. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava e Bukerekere tweddira Mamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka era nga tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale mpaka Ettumba ali mu Busiro. Tunaddamu dindirira ekitundu ekyokubiri. Ebitundu ebyo babirya babisuula nja kudda. Abanga abulirayo nange mpola bwayingira n'engoberera mabega wa kipipa kino ndabe okwetegereza
kuyenga kwenkuba amaaso ku nsonda ey'ennyumba, kwenkuba amaaso ku nsonda ey'ennyumba n'okulengera ebigere 2 3 alinga ayagala okujja.